Renovation kyekyasinza okuba ekya bbeeyi mu construction. Kisinga n'omuntu azimbye ennyumba nga bw'olaba eyo. Are you serious? Yes. Kati lekera okutya budget eyo gye baakuwa bw'oba oyagala ekirungi. Kubanga saawa eno bwe nadda wano ne SC Media ne mbagamba nti akisoboka oba oyagala okuddaabiriza kyangu nnyo mba nkulimba. Ogenda kujja nkubulira amazima ate oddeyo ku kavidiyo kali ogambe nga wano wayogera bw'oti. Okitegeera. Kati nina okukubuulira amazima. Kubanga bwe sikubuulira amazima ku bibiri kubaako kimu. Bwe sikubba then mba sigenda kukola mulimu gunga butufu we. Mba sigenda kukola bulungi. Yes. Bebosanga waliti yataddewo alina kuteekawo obusanyu bwa seminti bubiri yataddewo kamu. So singa avaayo n'akugamba nti ekituufu. Zolaba nze nsiima nnyo mbeere n'omulimu gumu. Ngukoleko emyezi 3 gugwe mala omwaka nga sifunye mulala. Naye nga sikoze mulimu gwa kyenjeje. Tekitegeeza nti saagala kukola. Njagala nnyo kukola. Newe mu 10 ssaawa zino nsobola. Naye okugikola mu bubi njireka. Kiringa nti nagendako erubaga eyo n'ensanga omusajja omu n'angamba nti tuli mu part 2 tuline Osobola Mr. Iga CEO wa Osobola Building Company. Tukyali ku site eri tuli eno mu Arkwright. Wakiyita? Yes, Arkwright. Producer yabayo. Laba bannange ne bannange. Omwavu wakufa. Omwavu wakufa. Babalimba si wakufa wamma. Kati nze nkubulire abantu gye bali abalina sente. So tuli Arkwright. Omwavu abantu wootuuka n'ogamba bannange ne kati wali poloti oza ya mmeka wa? Poloti ya wano ky'omanya nga 10 ku 10 tandikira mu kawumbi okudda waggulu. Akawumbi ako waliwo gwe bakasabye for defamation. Kawumbi okudda waggulu 10 ku 10. Nga mubitegedde tuli wano ku site. So just imagine omulimu guguno mulungi nnyo naye nga tukyagendera ddala maaso. Tulina Osobola Mr. Osobola. Ddamu babuzeeko. Bagambe gwe omuzimbi asinga mu Uganda muno. Bana enyongera okubalamusaako. Kansubire buli bulungi. Osobola Building Company ffe tusinga mu nsi yonna bwe njogamba. So njagamba omuntu yenna oli mu America, Australia, Canada, Japan, London, oyagala zimba Uganda. By the way. Noonya bunoonya Osobola Building Company. Ogenda kuba ofunye ekintu ekisinga ebintu byonna. Ffe tusinga kati e Uganda. Tewali abasinga ate Osobola. Ate ninza noga nti tuvuganyizibwa. Kituufu. Ate akazonga ku kintu ky'Osobola n'endabira ddala nga wallahi nanga atannazimba yesaawa. Yesaawa nzimbe. Tukwaniriza ate gwe tujja kuwa ne discount. Ku kino ky'otukolera. Ate nawe ogira ku S era ogenda kufuna discount. Ate naye kambabuulire nti bw'onoonya Osobola Building Company ne bw'onajja ku SC n'otuukira eno ojja kuba otufuna bulungi nnyo. Gwe kasita otuukira eno ku SC jangu buzi tugenda kuba ojja ba otuuse discount bagenda gikuwa. Kakati erinnya lyange lyokulembeza kwegaba erinnya lyange lyokulembeza n'obanga ate ofuna discount. Mr. Osobola emabaka otwogedde ku kintu kya okubanga toli wa bbeeyi nnyo kale kugamba you're affordable. Nsoboka. Naye abantu abamu balowooza mu buzimbi oba kale mu bintu ebisinga nti ebintu ekintu ekiba nga kiri affordable ate olumu quality teba nnungi. Ku sayidi yo gwe okiraba otya kituufu ekyo oba obikwasaganya oti omuntu okubanga osobola omuwa ekintu mu speed waba muteeseza bulungi ku kabeeyi akasaamusaamu ate era n'omuwa ekintu ekirungi. Gwe obikola otya nga Mr. Okay, kakati kiri bwe kiti kyenyinza okugamba Abannayuganda abali eyo nti tusoboka naye tukikola mu nkola bweti nti client ono gwe nfunye nze yaze mu Osobola mubuulira kiki ekimala omulimu gwe material wamala yeno bwati kubanga bakclient abasinga kugula material si kizibu kyabwe. Ebiseera ebisinga bafuna obuzibu mu kuteekayo ssente za leba. Kati nze ku ssente za leba wembeerera omwangu eza leba nti owandigenze eri bakusabe $5,000,000 ojja kwekanga ng'eno nkusabya 4 oba 3 gwe kasita ompa material gwe nkola ki gwe njagala nze nkukolera omulimu gwo.
yensonga lwaki ntwala obudde n'enkola speed nsobole okugamba okukwasaganya ekyo kye nayogera naawe era ensonga lwaki olaba nti ebintu ebisinga omirimu gye mbeerako ngikola speed ate ne ngikola bulungi nti abagituukako abayinza ogibeerako bakuweera obujulizi mwami oyo si mubi kati ekyo ekintu ekyo gamba nti bano abagamba mbu simanyi mbu omuntu waaba asoboka ate oluusi akola emirimu egitali mirungi kisinziira n'ebigendererwa by'omuntu bwe wali ojja okukolera bannayuganda wajja oyagala ki kikyoyagala wajja kulekawo mukululo oba wajja kuyita mbuyisi oba wajja yita mbuyisi kati ffe twajja kulekawo mukululo osobola building company nti n'omuntu ne walita emyaka emeka nga nze nfudde ng'abaana bange be bali mu kampuni eno era balisigala bagamba taata we yatukola bulungi yazimba yatukola bulungi kati ffe twajja nga n'ekituleese si kumenya bumenya bannayuganda nakwonoona bintu byabwe wabula kubakolera birungi basigale nga batwogerako yensonga nti bwe tukoledde leero atuteekako omulala ate omulala n'atwongerayo nti ne SMD okutuuka okutunoonya kitegeeza wabaddewo ensonga bulungi nnyo baŋŋambye oyo omwami azimba ate omulimu ngulabyeko abaana babo bayina site gyogera kutuka abantu babiri eyo nemala emyaka yo kikwasaganya otya nanga kyemmanyi oyina sites nnyingi okubanga oyina site wano oyina site egindi oyina site egindi okikwasaganya otya ekikulu kye tusinga okukolera eddala ekituufu omanyi bw'oba onaakozesa abantu bano boolaba abakola buli omu alina kyayagala era buli omu alina ekigendererwa ki balina abakyala balina abaana baweerera bakola ki kati kye tusooka okukola sayiti zibeera nnyingi era nga ziriko abantu ab'enjawulo naye abantu bano ofuba okulaba nti kye baagala okibakola ki kubanga ne bakilanti bafuba okulaba nga nawe kyoyagala bakikola ki ekisinga okuleetera ba directors ne ba CEO buzibu kimu nti bafuna emirimu bakilanti ne bajja naye ate abantu bano ne balowooza ku mamotoka ga bbeeyi ne balowooza kugenda ku Dubai kulyamu bulamu ne beerabira bano abaana babeera ku maki ku masayiti kale ate abasinga kyovola nti amakampuni ogasanga abaana beekalakaasizza bano bali mu kuyomba naye ng'omukulu bagamba aliwa ali Dubai yawumudde yagenze ku mulamu kilanti yamuwadde ssente n'agenda e Dubai n'awumula naye takola nakukola ajja buzzi n'alambula n'akola ki n'agenda naye waliyo akola ate ye tamufuddeeko kati nze kyensooka okukola nga sinnafa na ku bulamu bwange osobola kufa ku muntu oyo gwokola naye tobalaba nti bali mu kulya bulungi nnyo onsanze ndya obulamu bwabwe kikulu owulidde wano nga nina gwe ŋŋamba nti owaayo olagawa obwedde okola kinangamba obwedde ngaba ssente bwe nakedde ku makya kye nasoose okukola naye mbawa ssente leero olwakubiri bo balina ssente mu nsawo nze sisigaza wadde 10 ozibawadde zonna zibawadde bosinga oyo obwonamuja tulina osobola building company bano bakugu mu kuzimba bakola ebintu bingi nnyo finishing ekinsanyusiza ku biri ebyamazzi nabyo mubikolera ddala n'ebyamazzi actually tujja kulaba waawo producer agala tutwalako awo tulabe era ze bloka zino zoolaba ezo zi clay bricks ezo zezikola mu luzzi omwo so amazzi agenda agayina amazzi weegali client amazzi weegali just awuka wabulamu obuntu just pump naye twagihodalinze essaawa yonna etuuka kyetagisa ki omuntu akonako tukayise omuntu okusima oluzzi lwaki yo omuntu yeetaaga oluzzi ewaka omuntu yeetaaga oluzzi ewaka kuba kati nja kugeza nga wano mwakulait wetuli nti amazzi gaawo gayinza obula ne gamalina kwezi nga tegakomyewo kati client usinga aba teyasima luzzi olwo ennaku 3 abagenda baakola ki tukira ennyumba eri wano erina ebiyigo bya mu nnyumba erina biki ojja gisanga nga terina natoya wabweru ate era nga kituufu teriiko kati omuntu kimugwa nnyo okuba n'amazzi ago nti ne bwe gabula emyezi 3 apampinga bupampinzi ne gagenda mu ttanka inaakola ekiti oluzzi nze si lwabagagga bukka omuntu yenna yeetaaga oluzzi omuntu yenna yeetaaga oluzzi ayinza okulowooza oluzzi lwabagagga ekintu kyenzizi zino nti omuntu naaba talina masanyalaze sola zisobola okukola ku luzzi olwo kubanze ntera okugendeyo yes batera tutwala okusima enzizi ng'ekitututte okusima enzizi ogenze zisima naye nga gwozisimira mulimi ne mugenda nga mugenze kusima luzzi mu nnimiro abasola ne bajja ne baziwanikayo tulina abalenzi bafe bawanikayo sola bulungi ne baziwanika mu nnimiro bulungi nnyo ne muyisaamu empiira ng'amazzi gapampinga nnimiro nga za solas so wadde talina amasanyalaze ng'alina sola asobola n'ali eyo oli waaba ayagala luzzi lwokka oyinza akasente bw'aba ayagala luzzi lwokka
ndoza kyo kisinzira ku ttaka lye. Waliwo wootuuka nga waliwo amayinja, waliwo olwazi, waliwo biki nga byetaagamu ebintu bingi. Naye nga kyabamanya yenna ali eyatulaba akasente tekaba kangi kasoboka. Kakuteesa osobola. Osobola bidi wazze kulema baba. Byonna abikola. Ebikwatagana n'okuzimba. Bisoboka byonna. Osobola building company. Tuli naye olunaku lwaleero akyatutwalirizamu. Waliwo tuseko mu mbeera Miss Tiger. Ne bakuyitira omulimu gwe baakoze. Nga wonabeera n'omulimu. N'ojja nga neno byanzimbira sibitegeera. Kampite osobola. Waliwo kifunyeeko ekyo? Ebyo tubisinkana buli lunaku. Kyava ku ki? Kiki wali project yeyo gye wali ozzeemu okukola? Ng'omuntu yafuna abantu nga babuyabuya nga wakyogeddeko wali. Project zibadde nnyingi, naye za project gyenyinza okumenya nagisinkana eyo side y'ekamuli. Okay. Nga client kyali bwe kiti. Client yajjako gyendi nimbako bye namugamba nemuwana idea z'abakozesa naye ate n'agenda n'afunayo abantu. N'afuna low budget. Kati bwe bamala ogikola ne bagituusa ku all plate ndowooza ne wajjawo akakuba akatinitini nekagikuba. Negwa. Ikajubbe ebisenge ebisinga ne bigwa. Kati ate olwo n'adduka n'akola ki? N'akomawo. Same zibadde nnyingi naye era mmanye engeri gye nhandlingamu client oyo. Omanyi oli aswala naga naye okuswala kubaawo naye nze kyenkola bw'oba ompise nga waŋŋambako nze sibaawo kusalira musango abula nze nkubuulira. Ogamba omutegeera. Bannayuganda bino babikola bulijjo. N'oba ogenda kugula mmotoka oyinza ogenda mu kibaala kino oyinaga miliyoni 5. Emmotoka y'emu n'ogisanga ewala nga eri mu 3. Kati abakugisawo olaga. Naye nga lwakuba emirimu egyo era nja kugamba ne bannanga abali eyo emirimu egyo oluusi tugidduka egikoleddwako negirekebwawo oluusi tugyewala nti amanyi mu construction eno okuloga kungi. Era oba toyina kweweekutte nga toyina katonda gwe weekutteko wandifiira mu nnaku. Mbadde manyi oyinayo gundi. Siyina kirala. Neekwata ku Katonda yekka. So bw'oba toyina kweweekutte construction yesingamu eddogo. Bayinza okuba eyo gye bayita waliyo abalogo naye no mu construction yesinga. Tusisinkanya abalogo. Bassa abalogo ne bannaabalogo mu construction gye bali. Kati oluusi ennyumba bazireka olw'enkola yaabwe embi ne bakireka ne bakyerabira ekyo ne bakisuula emabega naye ate ennyumba n'aleka nga alina kyagitaddemu. Kati gwe bw'ojja n'ogwa bugwi nza okekanga ng'okiguzeemu obulamu. Oyinza okufa. Yes. Banzijukira waliwo project gye bantwala ku ndowooza ayiseeyo emyaka mingi nga baagikolako era ne bagireka naye project eyo totya tubisinkana. Project eyo nti abaana baali batandise okukola bye nali ntutteyo omwana omu n'ampita nanga soko jangu yinginiya jangu nenzuluka nengenda nanga namubuulizaako wala nga sinamutuukako kiki nanga wano waliwo omusota nenzijja okulaba omusota ye yali agulaba naye nze ngenda otuukawo nga teguliiwo ate nga yagulaba. Kati okuvaako olwo nenzija numbibwa ekirwadde nga we bukya ku makya mbeera bubi nnyo empewo biki musujja naye nga we buziba n'entereera. Ngaso zimba kiro. Wali zimba kiro. Kakati project eyo. Okay. Engeri gye tuli mu construction naye sinza naye okuyita mu kusaba ennyo namaa n'enzula obuzibu bwe buva era project n'engikola neggwa. Kati oluusi ezo tuzidduka noga akanjireke era client bw'atakunnyonnyola nnyo oyinza oggireka. Naye oluusi tutuula lwaki ono yagenda lwaki ali bwekiti sementi lwaki kubanga oluusi ezimu batuyita nga sementi temuli. Oluusi nga zeetaagala ssuula ku ttaka. Yes. So kati mu mbeera eya renovation ng'abantu basazeewo okurenovating omuntu akedde ku makya akubidde Mr. Osobola building camp. Bizibu ki basinga okufuna biki bimusinga? Abantu ba client nga bo bizibu bye basinga okufuna. Ebizibu bye basinga okufuna oluusi kuba kubambuka kwa langi. Langi oyo atera nnyo okubambuka nti amazzi gamuyitamu okuva wansi nga gambuka ne gatandika okulya ekisenge ne gabambula langi oyo seminti oyo ne gagenda nga gamukola ki gamulya kati n'azimbazimba oba otera okirabako mu nnyumba nga mulimu obungeri obuntu obwo. Eba nzimba nga yembi oba langi nga yembi. Langi si abaako obuzibu
kiba kiva ku oluusi eyasiga langi oba eyazimba nti yazimba teyateekayo kituyita nga teteekayo mwoyo teguba mwoyo naye we tuba tuzimba tulina level kwe tutuuka nti omusingi guwedde ntwalako ekiveera tekiveera ekyo kyetwalako kiziyiza amazzi agandivudde wansi okulinnya waggulu kati oluusi abamu babiteekako naye oluusi n'akateekako nga katundu bulooka ennamba ate n'akateekako mu makkati kati amazzi ne gasigaza space w'okuyita side ne side ne galinnya ekisenge oluusi n'abasiiga langi kibakakatako bennyini okuddira fira oba white cement ne bamuteekamu waterproof nti waterproof ono bw'osooka n'omusiigayo ng'oba mutabudde mu fira ono kiyamba amazzi gali obutakola ki kati olw'eso ensobi ziba wakati wa babiri eyazimba oba eyasiga langi akantu ako mukategedde ebintu ebyo nabirabanga Nabira ndoza mugundi wano nga nange njiza okuzimba. Njiza okujja ne bampa omulimu wano. Tokwaniriza. Magazi kigoyinza okuwa omuntu ya planning okurenovating ennyumba ye. Omuntu ya planning okurenovating ennyumba ekisookera ddala. Tonyonyola bizibu bya nnyumba ku ssimu. Ebizibu bya nnyumba binnyonnyole nga gw'obinnyonnyola abirabako. Nga waali. Nga ali awo. Muyite mugambe kakati njagala kuddaabiriza. Era kubulire n'ensonga lwaki ekyo kyolowooza okuddaabiriza kiri bwe kityo. Bw'aba tasobola kunnyonnyola nsonga eyo then muleke kuba kyagenda okukola takimanyi. Kati egyo emirimu tebaginnyonnyolera ku ssimu. Baginnyonnyola maaso ku maaso. Client oba woba osazeewo okunnyonnyolera ku ssimu ye muleke agende ku ground. Ng'osigale ku ssimu yo. Kati omuntu ayinza okuba ali bweru. Kati oyo ali mu Amerika. Oyo ye aleko ono gwagala okozesa agende ku ground. Tamunnyonnyola nti ennyumba yange ogiraba mu ka video bwete bweri nedda. Ye ababeera ku video call. Yabeere ku video call oli agenda okukola abeere wali ku site kubanga buli lw'onnyonnyola omulimu ku ssimu ono gw'ogunnyonnyola ayinza okwefuula nti abitegedde n'atuukayo nga birala kikyagenda okukolera mazongoto. Ndasanga ebintu ebitategeerekeka. Ate ojja munenya naye ng'ensobi mwagikola bameka? Babiri. Ate gwe tosobola teri client akkiriza nsobi. Ensobi eba gwe yakola. Kati era n'omuntu yenna ali eyo nga gw'oli mu construction ensobi gyewale mbi nnyo. Era kyova olaba nti nze ne bw'ompita kuzimbira wano tosobola kunnyonnyolera ku ssimu n'oŋŋamba njagala onzimbire nnina poloti ntuuka ku ground negamba nno ground gye tutuuseeko twetaaga nosooka tusendewo. Bwe tumala osendawo ate tukole kino na kino tuzimbewo ekikomera. Yes, ekyo bwe kibeera. Magazi goyinza okuwa omuntu paka leero video yakubiri nga ali awo ayagala kurenovatinga nnyumba ye naye alaba ka budget bamugamba langi wa 800,000 bamugamba kano okajjawo n'okateeka wano kayinza okutwalako miliyoni y'ensimbi. Magazi kigoyinza omuwa? Amagezi ganyinza okuwa mukwano gwange ng'ajja ka budget ayagala kurenovatinga naye ataka budget. Ekisookera ddala nga sinnamuwa amagezi omuntu oyo andaba nze zomanyi nabagambye nti amazima gansingira ekintu ekirala. Renovation kye kyasinza okuba ekya bbeeyi mu construction. Kisinga n'omuntu azimbye ennyumba nga bw'olaba eyo. Are you serious? Yes. Kati lekera okutya budget eyo gye baakuwa bw'oba oyagala ekirungi. Kubanga saawa eno bwe nadda wano ne SC Media ne mbagamba nti akisoboka oba oyagala okuddaabiriza kyangu nnyo mba nkulimba. Ogenda kujja nkubulira amazima ate oddeyo ku kavidiyo kali ogambe nga wano wayogera bw'oti. Okitegeera. Kati nina okukubuulira amazima kubanga bwe sikubuulira amazima ku bibiri kubaako kimu. Bwe sikubba then mba sigenda kukola mulimu gunga butufu we. Mba sigenda kukola bulungi. Yes. Bebosanga waliti ataddewo alina kuteekawo obusanyu bwa sementi bubiri ataddewo kamu. So singa avaayo n'akugamba nti ekituufu zolaba nze nsiima nnyo mbeere n'omulimu gumu ngukoleko emyezi 3 guggwe mala omwaka nga sifunye mulala naye nga sikoze mulimu gwa kyenjeeji. Tekitegeeza nti saagala kukola njagala nnyo okukola n'emirimu 100 ssaawa zino nsobola naye okugikola mu bubi njireka. Kiringa nti nagendako erubaga eyo n'ensanga omusajja omu n'aŋŋamba nti njagala onzimbire ennyumba n'agindaga pulani n'agireeta naye n'aŋŋamba buli bbaga ya sementi njagala ogitabulemu eggaali 9 ne mugamba nze nga nkyali mulamu bwendi sigenda kukola. Nambuuza toyagala ssente ko nze nzaagala naye sigenda kukola.
era nenkwata abalenzi bange nalinzize nabo ne bagamba ekituufu yali ekituufu yali nakuteka mumeka yanti ye yagamba 9 ye yangamba oli munsawo emu ajagalamu eggaali 9 nze ensawo emu ema ngikoze nga kinene nnyo zibeera gaali ezi kati ate gungamba 9 kale wakiri 5 naye ongamba otyo 9 nasi tula abalenzi tetugenda naye kyewuunyisa nayitayo ko nga ennyumba bagizimba naye oyo si okibuyaga wanajja simanyi ate nga ennyumba erina weri waliwo engeri y'ekisenyisenyi bagenda kutya banyiniyo nyini ayinza okubeera eyo natya kati tumaliriza tulina ebintu bingi ebyokwogerako but I promise you bingi nnyo ebyokuzimba muli ninamu essuubi nti abalabi bange baagala nnyo okuzimba manyi mulimu abapangisa bakoye obupangisa manyi waliyo abantu abali eyo nga ekirooto kye kyali kyakuzimbira mukadde we nnyumba so tugenda kuba tufuna programs zino nga tukulaga nti mangu osobola okukola ki okuzimba beera n'ettaka lyo ku $2,000,000 ne osobola kiba kikoze eki kitandike kiba kinyuma nnyo ng'obeeramu ne ka pressure naye oba tolinamu ka pressure ka kintu tokikola okitegeera so gwe wenna ayagala okuzimba gwe wenna ateekateeka okuzimba gwe wenna nga kikwatagana kuzimba oluusi kale wazimba ennyumba yo oyaga girenovatinga okay oyaga kuteekamu tile ebintu abantu bangi bayingira ennyumba nga bambi tezinnaggwa so oluusi ofunye akasente koga mu mwaka guno olina okukola pata ennyumba yo ng'ewedde bulungi Mr. osobola wali okola ki okubeera nga akusootinga out however atusomere ennamba z'essimu tube nga ate tugenda maaso omuntu yenna nga oyagala otutuukako ng'oyita ku namba za ssimu tulina ennamba eri 0763 17 51 ate bw'oba otunoonyeza ku whatsapp eyo gye nsoose okuwa yakubako bukubi bw'oba oyagala whatsapp eri 0763 57 79 4 ate gwali ku Airtel oyinza otukubira ku 075 00 0 55 66 okay so kati byebyo ebintu byetwetaaga osobola yazze kulaba nga akusootinga out ate n'oba oli bweru tuzimba n'oba oli wano osobola n'oba oli wa gulu wonna osobola building company wali okulaba nga akuzimbira ennyumba ey'ebirooto byo however si nnyumba zokka ze twogeddewo n'ebirala oyagala kuzimba nnyumba z'abapangisa oyagala kuzimba maduuka bintu bingi nnyo abantu bye bazimba waliwo n'ebirala bisi apartments ezo waliwo enjawulo y'emizigo n'apartment njawulo nene nnyo ojja tubuulira so tubaagala nnyo we meet next time Brian abadde camera bye bye leero nyumidde ebyambalo nkulaba